po jako akawuwo. Ensonga y'amasannyalaze tuli bubi tetulina masannyalaze ate oluguudo lwaffe lugukira ddala ku kolas. Abatuuze ku kyalo Kabonge Buyaga ekisangibwa mu ggombolola y'e Masuulita munisipaali ey'e Nansana bongedde okwemulugunya ku nsonga y'ebbula ery'amasannyalaze mu kitundu ekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera gye bawangalira. Kyatuluma kujja kutusimira binnya abaana baffe bagwamu embuzi zaffe zigwamu tebandisimidde dda senga baali tebagenda kutuwa amasannyalaze kuba tetwali bubi nnyo twandibadde tusobola okwegulya busola ne tubeerawo naye baatusimira ebinnya bigenda tumenya magulu. Lwaki tebatuwa amasannyalaze? Abalala bagafunye neffe amayumba agaffe balinga ababuuka amabuuka naye katukozesa mutadde banaki nanisubaawo. Bano baagala gavumenti ebeeko kyekola mu bwangu ddala ku mbeera eno ng'obulamu bwabwe nabo tebunnagenderamu nga bino byonna babituuseeko bwe babadde mu lukiiko lwe basinkanidde ssentebe w'ekitundu kino Migambi Patrick. Ekyalo kyaffe twetaaga amasannyalaze. Tulina fridge naye tulina amasannyalaze. Twetaaga okutusimira amazzi. Twetaaga okulaakulanya ekitundu kyaffe. Amakubo gaffe mabi geetaaga okukola. Twetaaga gavumenti etuyambe tugikoowoola yonna gyeri etutaase etudduukirire. Ate n'olwokubira kireeta obubbi obwo security nga police station zituli wala. Wakati wano ovuga kilomita 7 okutuuka e Busukuma, n'ovuga kilomita 4 okutuuka e Bombo, n'ovuga kilomita 5 okutuuka e Buwambo. Ate n'ovuga 6 okutuuka e Matugga oba 7 nga weetaaga security ate nga n'emmotoka tezibeerawo. Nga n'abasajja ne wano bakubira nti kino ne kino bajja kugaa tewali ki ntambula egenda kutuuka mu kitundu kyabwe. Ng'oggyeko embeera y'ebyokwerinda abatuuze bategeeza ng'embeera eno bweviiriddeko n'ebyenkulaakulana okuziŋŋama mu kitundu kyabwe olw'obutaba n'amasannyalaze. Amakubo mabi gatubira motoka nga tezirina we ziyita naye ensonga enkulu naffe esinga otuluma y'amasannyalaze kuba tuli bubi bizinensi zaffe tezikyatambula olwa nsonga y'amasannyalaze n'ebitundu ebituli okumpi birina amasannyalaze naffe tetulina masannyalaze. Bategeezezza nti bwe babeera n'emikolo ku kyalo bakozesa genereta kyokka nga n'amafuta ga buseere tegakyagulikako. Ekitundu kyaffe kino bye bimu ku bitundu bye tulaba nga byandibadde n'enkulaakulana ey'omuggundu naye obuzibu bwa masannyalaze ng'amasannyalaze ago ebbeeyi y'amafuta eri ku misinde egya yiriyiri egitagambika. Omuntu afiirwa nga bwe mbannyonnyodde mu kusooka nti omuntu agenda n'afiirwa nga n'okwakisa okufuna obufunyi amataala abantu okubeera nga tebali mu kizikiza kimwetaagisa kugula mafuta naye ng'ate amafuta gagula buwanana. Ssentebe Migambi agamba nti ekitundu kye balimu kiri kumpi ne Kampala naye kyennaku kwe kubeera ng'ekitundu kyabwe kigaanye okulaakulana basigalidde emabega olw'embeera eno obutaba n'amasannyalaze. Kuba batubalira okuba nga batuteekana mu kibuga naye nga tetulina amasannyalaze kyannaku n'ekiswaza kubanga nti tulina ebyalo ebitotolodde oba ng'ogenzeeyo mu byalo waliyo amasannyalaze naye nga ffe abali wano tebateeka municipality naye nga tetulina amasannyalaze kya buswavu. Tulina amasomero, tulina essomero baliyita Miracle Destiny, tulina amasomero bagayita Kabonge, St. John. Ajay Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Gamba essente zembagamba si za mu bigambo mbadde njagala mweyondemu n'omutuuze asobola era leero genda nazo.